omugumba era gwe babadde basibirako olubuto okumala omwaka gumu kitundu amaze n'azaala. Twogera ku Usherkarma bye bigambo ebibadde bimwogerwako buli wabadde ngaawo buli waayita ngamba baneeno abatamwagaliza, abantu abamufitina abamuwalana, abantu abatalina byakukola bo abasalawo okutunda obulamu bwabwe okubusiga mu mpalana saawa bina, okubeerawo nga tebalina kirungi kye baagaliza muntu, okubeerawo nga basojja omuntu, bo abanyumirwa okulaba amaziga g'abantu abalala. Abo nno baakubako ne mu ngalo ne bagamba oyo talizaala ajja kufa bugumba, taliraba ku ssanyu lya mwana kubanga yalwawo okuzaala, ajjeemu nnyo embuto, talina nabaana, nabaana alina yambwa, nabaana alina yambizzi, nabaana yagitunda, baakalyalya nnyo, kajjeemu nnyo embuto. Ne boogerera omwana ne batuuka n'omumalako emirembe. Olunaku olwaleero tufunye amawulire nti Usherkarma azadde, ate nno ng'abamu batugamba azadde n'abaana basatu. Bwe kiba nga kituufu Mukama abeera alina amaanyi. Usherkarma yaliwa ku saizi ya Usherkarma nga woogiraba, ku myaka gya Usherkarma nga bwogiraba, n'asobola okusindika abaana abasatu. Katonda aba w'amaanyi. Wabula wabeera azadde omu era munnange naye ajja kusigala nga mwana, ajja kubanga mwana era ajja kubeera nga mwana lubeerera eri Usherkarma, famire ya Usherkarma, famire y'omwana gye bamuzadde. Teekako naffe nga community tujja sigala nga tumulaba nti oyo mwana. Nze nno nga Adita ndi musanyufu nnyo okumanya nti mukyala munnange asumulukuse bulungi, kuba nti bangi bafiirayo, bangi tebadda, wabula bw'aba akomyewo munnaaye. Ekyo nno kyebalizibwa era tusaanye tukyebaze Mukama Katonda. Naawe ali eyo ng'oli lubuto ng'oteeberezebwa okuba ng'osumulukuka essaawa yonna, naye katukuteeke mu ngalo za Mukama. Nga mukimanyi nti yenze Adita mbeerawo waneeno obbateerawo information zinga zineeno era nga I'm back with this interesting video. Ky'otalina kukola kubanga ogisubwa gwe subscribinga kwata kade, ate era okomentinge, impayo ekigalo ngamba likinga video, nange ompeyo omutima nga akasiimo, nange mbeereyo nga nsanyuka. Wabula nga ate ebyo byonna katugendeko mu bifaananyi bya Usherkarma okusooka munnange, ate era tubateerewo obutambi obumu ku obwo obwasinga disturbinga internet nga bukwatagana ku Usherkarma, ate era tukomewo. Okimanyi mbu saawa eno Usherkarma nawulira tannazaala. Nedda Usherkarma jukira yalwawo okuzaala. Jukira Usherkarma alina emyaka 32. Yagenza okutu omanyi waliwo okufuna olubuto ng'olina emyaka 3 plus kati nga walaba Dr. Halima ne kibeera mu nnomo we kasitoba nga wazaala mangu mu myaka 18 kwa 25. Naye kati Usherkarma yafunye olubuto ng'olwedde ali above 30. Kati alina kusitula olubuto olwo omwaka mulamba n'emyezi egiggwamu. Teri amuloga naawe. Amuloga alina ki? Tologa munno naawe. Kyogamba mwaka mulamba n'emyezi egiggwamu, kyogamba nte. Kati yagenza okufuna olubuto ng'amagumba tegalowooza gali atera okugumba wala. N'abekyenda bazaala, n'ab'ensanvu bazaala. Kasita abantu yazaalako mu buto. Nga tomulambulangako mukwano gwa Usherkarma. Ate ng'amulambula amwagaza ki? Nze yamuwa olubuto. Olaba n'omusajja yamuwa olubuto tavangayo kweyogerako. Nze ani agenda okumulambula? Nze nannyini lubuto. Ndeka tonsibaako matugambuzi kundiisa ngo. Kundiisa mpolo, kundiisa empologgomo bangu. Ndeka. Ngende ewuwe ndi eki nga naye mwennyini atambula asabiriza bakadama abavu ebweru. Kyogamba pick up tekyakola Usherkarma pick up biki board and what? Neweebe ekola esasula rwenti na biru z'amazzi na biru z'amasanyalaze. Omanyi tekitegeeza okubeera nakyeyombekedde ku myaka gya Usherkarma. Tozaalangako naye n'ofuuka nakyeyombekedde. Omusajja n'akuta olubuto n'akwegaana. Omusajja omumanyi gwe omugamba ensi. Nze nali manyi engeri gyali muntu ogwo omumanyi. Nengamba nti sirina kyamaanyi nnyo naawe nze kyemumanyi. Ye kati aliriddawa nga takyalaba. Ali wuwe
ne mu gumotoka go yagula gunuwo gukadde gunamba simanyi UBK Eya ine motoka kukolina era botambuza bigero oli ku boda eyo si ensonga wane Kampala big jo ngenda kikugamba olwaleero ne wenjagala okuvuga emotoka encha ngenda ku bondi ne milioni zange 5 ne bampe emotoka alina kadi yayo agira against alina kadi yayo Lewono bankubira n'amasimu nga bampita ku bondi bampe emotoka za bwerere nsasula mu installment nagana kuzina enguddo enfu ate pozi n'ekirala ekimu ku kifo kyenkyasinza okuwuliriramu emirembe y'ewange nze ne wemmali n'appointment saagala kutambula mu kkubo for more than 1 hour nga sinaatuuka gye ndaga anti oli socialite okitegeera n'ekirala nze siri wa public nti mbere n'emmotoka simanyi mbo buli nedda anjagala jangu onsanga ewange gye nsula bw'oba ng'olinayo access. Omukyala gw'omulabye mu katambi ako annuma nnyo. Omukyala gw'omulabye mu katambi ako annuma nnyo. Nze simanyi lwaki Donasiya annuma. Simanyi lwaki Donasiya annuma ate n'annumira ddala. Era simanyi lwaki era na kiki ekyatuusa Donasiya kweyembeera. Okubeera omukyala can you imagine ng'olina omutima ogwekko. Ng'olina omutima omubi. Oyina omutima omuseketerezi. Oyina omutima ogutayagaliza. Oyina obujja. Toyagala kulaba muntu ayina. Oyagala buli kirungi kibeere kikyo. Era ofuba okulaba nti osaba nno wansi no matter who they are. Oba baana ba buwala, oba baana ba bulenzi. Wano ne neebuuza mmwe abamufuula mukwano gwammwe muwangaala mutya noono. Era mmwe abamuyinako oluganda, how do you cooperate with such a person? Era mwena mwena abamwegomba ddala impaayo ebintu bisatu elements bisatu ezikuleetera okwegomba Donasiya. If you have one ate ngeri proper igwe gitugambe. I'm not saying nti Donasiya tasaana kubaawo no, nze siri Katonda asaana n'abaawo because she is a human being ate era munnange she came from God's image. Katonda yatonda, he has a reason why Donasiya wali. Maybe me too nyinza okubeera eyo nga wali abantu abatanjagala era nga they ask the same question lwaki wendi ebintu ebyo gye biri kubanga abantu tebabulayo naye okuba n'omuntu ayina this kind of heart. Omuntu ono asobola n'okuloga, omuntu ono abeera mutemu, omuntu ono abeera mussi, abeera kifeesi, omuntu ono asobola n'okukwekweya ku bisenge ng'abantu tebamulaba. Can you imagine? Munnaali lubuto asuubira okuzaala essaawa yonna, omuliko omufumita ebigambo in such emmana ng'oli mukazi oyina n'abaana ku myaka gye emikulu emikadde emyaka 35 ku 39 nga teweeraliikirira kukosa abakazi banno naye gw'ofa kubalumya all the time all day long. Mba nkyewuunya. Wabula tetugenda kukoma ku Donasiya yekka, tugenda baleetirako n'akatambi akala akatambulira ku mikutu gya internet. Ono nno ye yavaayo n'agamba eggwanga ono nga bwe bamusibirako olubuto amazina lw'omwaka gumu kitundu era tamanyi nti alizaala. Kati nno ono gwenjogerako musajja kigenda kulumanya agenda olaba akatambi kano kubanga okulaba omusajja nga musiru up to this level kiba kyewuunyisa. Katugendako mu katambi ate era tukomewo tubeere nga tufundikira VTN. Bamada musembere ndubawe mbwe eddogo eriri mu airport pick up entebe Uganda wano mbwe abaana beekuba bazuka bw'otagwa ku accident agali mu ofiisi yange ku mmeeza mbono baamusibirako olubuto naye nga ntalo ziri mu beeya pick up bannaabo eddogo mbwe eribalimu nze natidde mu lubuto luli mwaka gumu n'omwezi gumu batagadde buli ssabo naye abaana baloga just munno okunona omuntu ku kisaawe entebe nakyo ne kikumulukukuloza airport pick up kuzire mmoloka enneewole gwe n'osalawo munno abeere n'olubuto mu mwana alinze ebisamye dogo liriko kisaawe entebe awo ate ndabaga mwegendereze bannayuganda totundawo nga naye atunda
Era munnange bw'oba omanyi ku ddagala erisumulula omukyala temulinda gamba nti ate saabagamba kuba eddogere erigwe airport pick up awo olaba munnaffe awuza n'olubuto omwaka gumu n'omwezi gumu liraba edduka mbu batagadde buli ssabo lyomanyi mune mu kibuga yavaamu yadda waabwe Busoga naye nga kiddala lwaki okola ekyo ku munno gw'omanyi omunaku enkonga byoya gwe n'osalawo Bannayuganda mbatidde ate era Bannayuganda mbatidde bannange nze nabagamba wano Uganda teri business gy'okola etaliimu syndicate mwe mufubutuka eyo mu Dubai zammwe gwe nojja wano ngolooza nti ebintu byangu naye ebintu bizibu omuntu okusurvivinga Uganda omwaka nga tebakubye ettalo tebakusibiddeeko olubuto weebaza Katonda kati omwana wuuyo mwaka gumu n'omwezi ogwa talaba kubisa batagadde buli ssabo talina mumbwa gy'atanywedde mbu yadda na mukyala eri waabwe Busoga ali eyo tewalina we batagenze nabo bajja kulubawa naye nze mbagambye era bwe bwe nabagamba kubiri byamaliriza bituufu kati naaga amawulire muganoonyerezeeko naye nga gwasibirako munno olubuto oba ogenderera ki olwake ya port pick up just golooza abantu oyinza okubajja ku kisaawe n'obamalayo wamma abaagala okugenda Kuwait twetaaga bakiriina interviews zigenda mu maaso abawala n'abalenzi ng'ova ku myaka 21 paka ku myaka 38 kuba ku namba eno kuba ku simu eno noti 7 noti 6 8 noti 7 noti 6 interviews zigenda mu maaso salala ali milioni 1.5 bakuwaawo okusula obujjanjabi transport ne vacation jangu okole interviews abakulu bakukakasa nti sente oteekamu ng'omaze kulaba ku visa naye bw'oba oyinayo eddagala oyinayo musawo muganda oba pasita abikola noonya ku mukyalo oyo baamusibirako olubuto lugenda mu mwaka gumu n'omwezi gumu kati embeera y'abakyala mugitegeera ng'ebiso birinda tobiraba tebalina we batalaze masawo bagazunzeeko simanyi n'abayirukuya simanyi buuka omunnyo simanyi kola biki yonsa ku musota kola biki byonna babigezezzaako naye omwana eddogole ya simba mbukweya port pick up awo bw'otagwa ku accident olwala ekinaanansi abaana bamaliridde ate ndabambu abava e Bulaaya awo bambadde kadaama simanyi sekadaama n'enjija mu airport pick up mbe basinga akamiro neziri airport pick up ziri endala ezirina ennamba awo zolaba okuliko airport kamotoka buba bwa yero bo tebalina buzibu ne bano abazze mu business obukulu nga bamaze okulemererwa Uganda ne bagenda ebweru ne badda mbu wano oli bw'atakusibirako olubuto ogw'eddalo motoka zisiiba zeefuula accident ziringa accident naye nga nsonga y'abantu bwe bakadamu oli baleeta yatuuse ku kisaawe yagala gwe abaamuleeta okulemesa munno kati yadda na mukyala ali wannyina bali ku doodo sente zonna kuva mu ssabo lino bayingira lino bayingira liri bayingira n'ebisamye esaala zammwe kikulu nnyo era nga tuzeetaaga bammaada baswiti nze taata Blackman wanuka ejjisimu olwo sirenda nze abasabye oyo ye Calvin Kayanja abakyala mufumbirwa abakyala tubaliga era tutambula Katonda n'agenda n'akuvaamu n'akuteeka ku musajja nga bw'oti gwe n'osuubira nti ono yagenda okuba bbaawo gw'ogenda okuzaalamu abaana naye njagala otule wansi ofumiintirize tyoboledde ekitiibwa ky'omukazi up to this level ate nga Usherkarma yasoose recently abadde mu ntalo na Teddy Bujingo wavuddeyo n'amulangira nga bwe yalina ebikulukuto nga bwe yamuguliranga paadi ETC bw'obeera n'omusajja asobola okuvulunga abaana ab'obuwala ate nga gwakuyina ewaka akutwala nti oli mukazi we era akutwala ng'ekyebbeeyi n'atalowooza ne ku nnyina amuzaala nti ne maama we mukazi nze mba sikutegeera because this is a red flag nti omusajja ono wa disrespecting dda abakazi ng'ate naawe oli mu ttuluba ly'abakazi that means you too one day
agenda kuyisa mwene embeera. I don't know if girls sometimes you do wake up or not, but there are times we need to wake up as women. Nti such men with such characters and habits are not good men for us. Era such men should be a red flag to every girl child. Nti once you see a man as speaking nonsense towards a woman, that man will never respect you. Era ne bwoli kolotya ne bwoli kulotya, he will never respect you. Some people are going to say, Mbo, he might disrespect other women out there and respect the woman he has home. Now my question is, if he can disrespect a woman and you are a woman too, what makes you think he will never disrespect you one day? Lwansonga ayina that kind of mindset. Eri abachala ayina such bias, such kind of bias towards women, and you are a woman too. That means no difference. Ero olunaku lwe mulifunamu obutakanya ne mwawukana, he's going to spit shit like he has been doing to other women. Kansubire okitegedde kubira mukama engalo. Yenze Shila Adita, a video eno si ya buchayi, nkusaba ogilikinge o commenting kubanga your comments give us the best. Atela liking gwina atanaba kubanga subscribing, do it right now oleme kusuwa videos endala zetu bazitotaddeyo. Imbagala nnyo. See you in my next video.